ya tukwagala nnyo okusinziira yonna gy'oli oba akatuuka subscribing o liking ate osobola okuba ng'osharinga ku 07523487 ne 0761 ze namba zaffe ez'essimu kw'osobola okuba nga ate oyita n'obaako ate by'obuuza. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo, tukwaniza mu kaseera kano gye ofuge era olabisibwe mu masekati gaffe mu Kristo Yesu n'akatonda tusabidde. Amiina. Mukuliko eyo mu session ebadde ebibuuzo ebyo ndowooza gwe wenna yabuuzizza odiddwamu. Kakati tuyingidde ate mu kyatuleese olunaku olwaleero tusobole okuba nga te tukongerayo. Twakoma ku kitundu kya kumeeka wano kyali kya 8 katuyingire ekitundu kyaffe eky'omwenda tusobole okuba nga te tweyongerayo. Ndowooza kapitaani abantu seerese okubabuuzeeko tubadde mu bibuuzo byadde byotyo. Mbalamusizzaako bana there's still hope, wakyaliyo essuubi. Mbaagala nnyo era nsaba Mukama banjagalire. Amiina. So nakwaleero tugenda kutunulira ku topic gye bayita body, soul and spirit, omubiri, emmeeme ate n'omwoyo. Ndowooza bibadde bikukonfusinga abantu. Bode bagitegeeramuko kale naye biri bintu bibiri ebikonfusinga abantu, kituyite emmeeme ate n'omwoyo. Ndowooza sho gye nakomekkereza ojja kuba nga ate otegedde engeri gye bagenda okuba nga ate bakusomesaamu. Tandikiraawo ssebo. Mwenna abali eyo abawuliriza mbaaniriza nate tugenda kwogera ku ebintu bisatu. Katonda yatonda ensi eno n'obubonero, tuva mu bubonero. Kati akabonero aka ebintu ebisatu kumpi kagenda kekubisibwamu buli wamu. Katonda kitaffe, Katonda omwana ne Katonda omwoyo omutukuvu. N'omuntu, mwana w'omuntu Katonda yamutonda bw'atyo. Naye ayina Trinity. Naffe tuli 3 in 1. Tuli 3 in 1. Katonda yatutonda n'omubiri guno ogulabwako nga gye bayita body. N'atonda spirit, gwe mwoyo, nga kye kitundutundu kya Katonda ekiri mu ffe. N'atonda n'emmeeme birabwako gye tuyita body. Kakati ne wabaawo omwoyo. Omwoyo tegulabika naye ng'ate bwe bulamu. Omwoyo nga bwe bulamu guba gwavuddemu omuntu oyo. Eriyo person. Yes. Era Yesu bw'agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu. Yesu empty sack. How? Tekibaamu bintu. Memory card bampya. Memory card bampya nga teriiko ki. Naye omwana oluzaalibwa bw'ati kati ensi netandika okusuula ebintu byayo mu mmeeme ne bitandika okuloodinga. So kakati omuntu wakati mu kaseera kali ako okufa omwoyo gwawukana naki n'omubiri. Omwoyo ne gugenda okulindirira ffe ng'Abakristaayo tulindirira emmeeme. Emmeeme efa naki? Efa n'omuntu. Emmeeme efa? Yes. Soul. Kakati tugenda kutunuulira soul kyeki. Kakati ebyo kiri kungulu, tekiri munda nga bwe tugenda kubanga kakati. So if it is the soul resting in peace, kati ate what about the spirit? Omwoyo gwo guba gulazeewa. Kama agulamuze kisa. Omwoyo gwo guba guli luddawa ate soul emmeeme yeebeera luddawa. Kakati nga bwe tugenda okulaba emmeeme si kyekyo abantu kye baali bakitwala bwe batyo nga tebanaba kwawula wakati w'emmeeme n'omwoyo nga balowooza kyekimu. Emmeeme ebeera wakati w'omubiri n'omwoyo. Si wakati. Katutwale nti ebisatu bino senga mbadde n'alikubya engeri gye bikwataganamu. Kakati emmeeme yeeriwa. Emmeeme
yerimu mu luzungu gye tuyita mind. Kati mind y'omuntu eyawukamu emirundi egi ebiri. Waliwo outer mind nga bwe bwongo, ne wabaawo inner mind nga gwe mutima, gwe tuyita omutima, not the physical heart. The spiritual heart. The spiritual heart ogutalabika. Kakati outer mind eno eri mu bwongo yerimu ebirowoozo, endowooza zo, ebintu byoyagala, ebintu byokyawa, okweraliikira, passions, worries, trials, ebyo byonna reasoning, byonna biri ne memory yenyini okujjukira n'okwerabira, byonna biri mu bwongo. Byonna biri muki mu bwongo. Eyo emmeeme ey'okungulu. Kati emmeeme ey'omunda gwe mutima ogw'omwoyo, spiritual heart, gwe gulimu okwagala, love. That love. So kakati twawuddemu emmeeme, inner mind ne outer mind, naye nga yonna eyo gye bayita soul. Subdivided. Kati gye bayita soul. Kakati enkolagana y'ebintu bino ebisatu eri etya? Body, omubiri guliko kye tuyita receptors, bino ebirisiivinga, ebyaniriza ebintu okuva mu environment. Ge maaso olaba, amatu owulira, emikono gino gikwata ku bintu, sense you touch, ennyindo eyinza okunyiriza ekintu, olulimi lukomba ku kintu. Kakati those are called receptors. Ebyo bifeedinga biva mu environment, mazingira, omuswahili agamba kutoka kwa mazingira. So kakati omubiri bwe gurisiivinga, bwe gufuna ekintu okuva mu environment, katugambe olabye ekintu, gusindika message mu mind, mu soul, outer soul, bagitwala ku mind, endowooza zo. Ndabye omuwala ne alinga ayambadde siriiti, kakati ogenda n'okirowoozaamuko. Kakati soul esobola okusindika message eno mu spirit bw'oba spiritual person. Kati wano enjawulo wewajjira enjawulo wakati w'abantu abali ansi evaayo soul ne instructinga neeragira omubiri ekyokukola. Kakati enjawulo eri wakati w'omuntu ali spiritual n'atali spiritual eri nti omuntu atali spiritual ye akozesa bwongo bwokka, tebasindika kuki? Ku mwoyo, kubanga omwoyo ye Katonda. Kati okusindika ku mwoyo kitegeeza okwebuuza ku Katonda. Omuntu aŋŋambye ekintu gundi baleese eddiiru naye nga sinaba kugiyingira, nga sinaba kusalawo, kansooke mbuuzeeko Mukama. Kansooke mbuuze Mukama. Olwo obuuza ani? Obuuza spiriti yo. Naye kakati bw'obanga toyina eby'omwoyo tobimanyi era nga tikyakuweebwa, orespondingirawo kye tuyita impulsively, okozesa impulse n'ogamba ndiirwe efuna n'ositukiramu n'okola ki? Kakati ekoma ku mind, ku reasoning, outer soul. Kyova olaba abantu batutunuulira eri n'awulira by'oyogera, immediately n'addamu oyo nabbi wa bulimba, aba teyeebuuzizzaako ke kali ke nagamba nti singa osooka ne weebuuza n'oga nti what if, watyanga omusajja ono byayogera bya Katonda. Otoyangu wakola ki? Kuwandiika. Kubanga ki ekiwandiika? Mukono. Brain yo eragidde omukono guwandiike. Alimba nabbi wa bulimba takomangawo wano biki teyebuuzizza ku ki? Ku spiriti. Kyova olaba nti enkolagana y'ebintu bino ebisatu ekola kinene nnyo ku mbeera y'omuntu, kukula kwo okw'omwoyo n'ebikolwa byo na buli kimu.
so kaakati twagambye nti soul oba emmeeme eno yayawulibwamu emirundi ebiri, ey'obwongo n'ey'omutima. Kaakati senga ekintu kibaawo nga kibeerawo lubeerera kiri repeated recurring from time to time kitandiika okubeera deposited mind eno etandika okusindika ekintu ekyo ku mutima. Ngawo n'ogenda ku mobile money n'oteekayo akantu ka saving n'ekyo wekiri. Kati mind etandika okusavinga ebintu ku mutima nga byedipositingayo oba olaba nti ekintu ky'otunuulira ennyo emisana kikomawo ekiro n'okiroota. Kaakati ekintu ekibeera repeated kigenda ku mutima kasita kyesima ku mutima tosobola kukijjayo. Kizibu okukijjayo nga bw'okiwulira kujjako nga Katonda yennyini kati oba tokyalina buyinza ekituuse ku mutima kyo kiri beyond. Singa nkola diagram wano nkulaga nti ekigenze ku mutima omutima gulagira teguyita ate mu mind mu reasoning gulagira omubiri okukola nga tegwebuuzizza ku mind. That balance there kasita kibeera ku mutima. Example ekyo yeddiini. Omanyi lwaki abaana bagenda mu madarasa nga bato okubayigiriza? Shahada ogimanyi? Okimanyi nti omwana ow'omusiraamu bamubatiriza bamwaniriza na shahada nga yakazaalibwa waaki. Ekigambo kyasooka okuwulira mu matuuge ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu an muhammadun rasulullah. Bakimugamba ne bakimuddiramu agenda okuyiga okutandika nga kyesima dda kuki ku mutima. Ekigendererwa abasajja bali abakola ebintu abawandiika eddiini ezo baali ba psychologists ba philosophers ng'ebintu ebyo olide babimanya dda. Kakati ne bawandiika ebintu ebyo nga baagala nti omuntu kasita ayingizibwa mu ddiini eyo ne bw'okola otya tosobola kugimugyamu, tosobola dde okumukyusa, aba tayagala dde okuwuliriza. Kasita kiri kyesima kuki ku mutima. Kino Jeremiah akyayogerako. Jeremiah 17:9 paka 10 agamba the heart is deceitful above all things and it is extremely sick. Who can understand it fully and know its secret motives? That is the what? The heart. I, the Lord, search and examine the mind. I test the heart to give to each man according to his ways, according to the result of his deeds. Mukama agamba atya? Ye examining mind. Ye outer chi? Ye outer mind. Kakati ate n'atestinga omutima. N'alyoka akugabira okusinziira kuki? Ku bikolwa byo. So kakati kiragira ddala enjawulo wakati wa outer mind ne inner mind. That is between the brain, what is in the brain and what is in the heart. So kakati transmission ya messages zino okuva mu mubiri ku receptors oyisa awantu n'owulira ensowera. Kakati mind esooka kugamba nti waliwo ekyafudde tunulayo. Kati bwogenda ate mu science waliwo ze bayita voluntary ne involuntary actions. Kati voluntary kye kintu ky'osooka okulowoozaako n'olyoka okikola. Naye waliwo kino ekijja, for instance oli singa akantu kakusuna wano tosooka kukirowoozaako kwatawo immediately. Ezo ziri involuntary what actions. So kakati receptor okutuwulidde kusindise ku mind ekugambye tunulayo uyandiba omuntu batiddewo omuntu kyandiba ki so kakati olaba lwaki omuntu akolera ddala ebintu ebyekigwagwa mu kkanisa naye n'abeera nga abantu beeyongerawe bweyongezi ayongera kufuna bagoberezi. Lwaki? Kubanga alina ekintu ekikwata obwongo bwabwe
obwongo ne busindika message ku mutima nga bamwagala bwagazi. Nga reasoning yonna eraga nti omuntu ono mukyamu enga omutima gugamba nze gwenjagala wadde mukyamu ye musumba wange ye musumba wange ati sinjagenda naye mugeyene kakati kiba kyava kata kya reasoninga kyasukka obwongo bwe nekigenda ku mutima kakati ate gye bujja mu katambi akaddako kuleka kana kaleero tujja kulaba engeri external influence ate omuntu omuzimu for instance oba omwoyo omutukuvu ayagazisa atya omuntu ekintu era nakimukyayisa atya oba omwoyo omubi guleetera gutya omuntu okukyawa ekintu n'okwagala ekintu ki naye nga byonna mechanism eri awo ku interaction wakati wa soul spirit ne mind. Kakati ate ebintu ebyo bibeera ng'ebiri ku mizaani. Omubiri guli passive bulinga malayika kye bagutuma kye gukola ki teguyina se naye kakati abali ku mizaani be babiri emmeeme n'omwoyo. Omwoyo ye Katonda, soul ye muntu. Kati soul eyagala nnyo ebyensi ate Katonda ayagala nnyo ebya Katonda. Kakati singa Mukama omuwa omwaganya n'omwebuuzaako oba omustrengtheninze ayatukanga yategerera soul kati ng'okola byawa Katonda naye singa oyimusa nnyo soul okusinga Katonda okola bya mubiri. Kakati eddiini zo kye zikola zikwata soul. Sitaani awamba soul ndowooza. Awamba atya endowooza akulaga birungi. Akugamba abakazi oba obeera n'omukazi omu n'akulumya omutwe naye kakati singa obeerayo na babiri na basatu bakunyiziza kakati wesanga olina abakazi 5 kakati sitaani byakulaga abiraga mayindi. Kakati eddiini yo nekiteeka mu buwandiike mu black and white wasaba abakazi 4 ate osobola n'okususaawo bana be bali official. So kakati kyovola nti abantu batugamba mulumba amaddiini ga bannammwe teri ayina ddiini wano. Abawandiika ebintu bino gwe tomanyi gye byava tomanyi kiriwo bw'okirimu bubeezi nga tomanyi. Kati ffe tukuyambako kuleeta ki kuleeta kumanya nti singa olunaku lw'olitandika okwebuuza ku Mukama Katonda olaba n'abasiraamu bano nze mpuliriza nnyo ex muslims ababa mu Isiraamu bagamba ekyaleetera okukyuka kwebuuza. Naye agamba nze nafukamira nga mpulidde ebintu bino naye nga bimbuzaabuza naye olunaku lwe nafukamira nembuuza ne mugamba nti Katonda njagala kulaba naye nga ne Katonda gwayogerako tamumanyi. Alaba ani? Alaba Yesu. Bonna teri kubanga oli Muhammad nze nabagamba ate yaliyo tabeerangayo kiddamu ekyo kiwanvu naye kitwalire ku ngulu wano nti Muhammad tabeera. Muhammad ekigambo Muhammad kyali kitegeeza Yesu. Yesu ye Abdallah ye Muhammad ye Ali ye Hassan ye Faruk ebyo byonna bigambo yadde nga biri mu Luwarabu bitegeeza Yesu oba birifaringa ku Yesu. Faruk means redeemer, Ali king of kings, Hassan the provident omugabirizi, Muhammad the praised one, Abdallah omuweereza wa Mukama. Ogambe Ali kitegeeza Ali kitegeeza the king of kings. Ali means king and kings. Genda mu Google awo ochekinga olabe kubanga oli awuliriza ne mugamba nti Yesu ye Ali ye Hassan ye Faruk ye Abdallah agamba omusajja banaye abalalu bagamba galawo mukutu ogwo oyo agudde eddalu lwakuba tafuddeeyo kunoonya kumanya. Naye ate nga weva okuzikirira abantu bange bazikirira lwakukola ki kubula kumanya. So buli afuddeyo okumanya era omuntu yenna omusiraamu yenna aliyo lwa butamanya naye bw'obanga omanyi toyinza kubeera mu busiraamu kubanga toyinza abasiraamu basinza Yesu while killing Christians. Shahada egamba etya? Shahada egamba
wa shahadu an la ilaha illallah wa shahadu an Muhammadun rasulullah ngoyo Muhammadun kubata oyo agulumizibwa nzikiriza nkakasa nti Katonda ali omu wabula oyo agulumizibwa ngo bategeeza nga bawakanya bana aba Trinity abagamba nti Katonda omwana ne kitafa oyo agulumizibwa is just buweereza butume Muhammadun does not mean Muhammad. Mushahada mulimu Muhammadun lwakuba abantu tamanyi kusoma Luarabu. It is Muhammadun. The praise, that one being praised is just a messenger of Allah. Why so yani? Mono wae okupaka wali new park. Mamayi. Abo nabonna esawa egenda kutuuka bave ku midaala bawulirize nze byensomesa. Buli agamba nti Muhammad yaliyo lwakuba tamanyi. Era nze bwe mpulirizeeyo ng'abantu bawakana bamu bawakana ku Bayibuli ne Qur'an kati oyinza otya one kati nina chat ngenda gikuweereza chat puno Katonda ali omu Katonda atumaani atuma malayika Jibril kale Gabriel kati tutunuulira Muhammad tutunuulira kati twaswiminga nti Muhammad yaliyo ali ku level ki level esooka ya Katonda level eddako omubaka yani ye malayika Jibril si yaleetera Maryamu obubaka nti agenda kuzaala Yesu si yaleetera Muhammad obubaka nti agenda alese Qur'an so kati level esooka ye Katonda oba muyita alobani level ey'okubiri atuma omubaka Muhammad bya Muhammad soko malaika in both cases omutume yani ye malaika bamutumye naki eri bamutumye na Yesu aleeterani Maryamu eno bamutumye na Qur'an aleeterani Muhammad so Muhammad ali ku level ya Maryamu kitegerekeka bulungi nnyo. Level 1 God, level 2 the angel, 3 the message. What is the message? On this side it's Jesus, the message the other side is the Quran, the recipient on one side it's Maryam, the other side is Muhammad. Kati Muhammad ali ku level ya mukazi ali Maryam. Oli mulai mulungi wa Daily Stirop abali ku Daily Stirop tuna Age Media onakule mande no nino mukenkufu wengene oleeta wano omutabanyi wawo iso ababeera okwo yagya kuddayo nga yeewuunya ne kalamu zigwe n'empale zigwe agenda kubeera wano naffe olunaku olw'emmande yangambye alina ebyafaayo by'obusiraamu n'okuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad swalale wali waswalama byamanyi byonna bifu kubanga nze yakutegeka kasooka gye nene mu maaso awo nja batulamu wakati abeere eno naawe obeere eno tiimu kapiteeni tiimu Musa bamuyita Musa tiimu kakati bali batega akatego bazimba kineti kyabwe kikeegi ne basuulamu abantu kati abantu bali eyo balwanira muki abo balwanira mu keegi y'abasajja aba designing obusiraamu abo bawaiswa alizaata kubanga kati first of all odidde Qur'an ogiwadde obuyinza ogifudde ekitabo ekituufu naawe okkiriza nti Qur'an yava waliwo abakkiriza nti ddala kituufu Allah ye Katonda era ye Katonda owaffe naye Muhammad yali false prophet abo gye bali nga Muhammad yaliyo wali abagamba nti Allah si Katonda wabula musambwa gwawa gw'Obuwarabu gwatuma Muhammad nga Muhammad yaliyo okkirizaganya nange menya ate balala kakati ne wabaayo nze oba tuli bameka mu nsi yonna tuyinza okuba nga tetuwera bataano abamanyi ekituufu kubanga abangi abatono be bamanyi ekituufu nti Muhammad tabeerangayokko naye naleeta omusajja no n'atuwa bwino nga yaliyo bwino wulira Muhammad teyalabwako muntu atali muisiraamu olwalabanga ku Muhammad bwoti ng'osiramukirawo
ati nze kyende kugamba bwe naleeta omusajja wano bwino n'ayiwa bwino n'akulaga nti omubaka yaliyo kakati gwe tulina osinza naye nga kakati nze ngenda beyond that the fact nti ensi yonna teyalaba ku Muhammad ensi ng'oggyeko omusiraamu naye nga ekyo tekisoboka. Toyinza kubeera munabbi ow'amaanyi omunabbi ow'enkomeredde asembayo ensi netakulaba n'olabwako bafamire yo yokka bokka ebyo byonna tis just fojjare yaba sinabawarabu fojjare y'Abayudaaya. Abayudaaya be baaluka ekintu ekyo kulwanyisa Kristo, kulwanyisa Christianity. Bebatuzanyira ku mutwe. Abantu bonna abawandiika Obuyisiraamu abowulira sikugambye bakugamba Muhammad oyo musajja eyakulembera Abawarabu okwediima ne bafuna obwetwaze mu 622. Okimanyi nti kalenda y'Obuyisiraamu etandika 622 ne 622 AD lwe bafuna obwetwaze okuva ku Baroma. Empero w'Abaroma baali bamuyita Heraclius yabawa n'abawa ejjinja nga kuwandiikibbwako nti olunaku olwaleero olaba Independence Monument ya Uganda eri wali ku Sheraton, wansi wa Sheraton. Ejjinja eryo lye baabawa lye liri mu Kaba lye bakiisinga. Abalumi be bafuga n'Abasiraamu be baali bafuga ebbendobendo ly'Abawarabu byonna. Kakati 622 ne babawa independence inscribed on a black stone eyo basalt. Kakati omusajja yabakulembera bali bamuyita Hanzala ibn Abi Kabisa. Nenga Kabisa kiyina amakulu gaakyo. Abasiraamu tebamwogerako. Kabisa nenga ye yali Rosh al-Mahmed. Rosh the head of the council. Council yaki ruling council ey'Abawarabu ey'Abayudaaya abakulembera abantu abo. Abayudaaya baalinanga amannya ag'Ekiwarabu naye ate mu bitabo byabwe nga bamanyiddwa amannya malala ga Kiyudaaya. Nja kuwa example. Kampuni yalinga wano bagiyitanga Amuko. Ani agimanyi? Ekyaliwo Associated Match Company. Associated Match Company yali Amadivani ng'ekola bibiriiti. Wali mukulu wange yakolangayo. He was an accountant. Naye nga balina ebitabo bibiri ebya accounts. Ekimu nga kiri mu Luyindi, ekirala kiri mu Lungereza. Amazima gabeera mu Luyindi, mu Lungereza nga byakulimba. Abayindi abo bonna bwe bakola. Kubanga gavumenti etunuulira bitabo bino kubatakisinga. So kati accounts entuufu zibeera mu Luyindi. Accounts enfu ne zibeera mu Luzungu. Na bino bwe bityo. Amazima gennyini gali mu bitabo by'Abayudaaya. Gye tujja. Kati bajja kuga oyo Hanzala bwe yavaako ogwagamba nti omuwala yamuwa obutwa kwaddako Abubakari. Abubakari amanya ge yali ani? Abubakar al-Sadiq. Abubakar the head of the Bakri people. Bakri clan. Alinga batugamba Abubakar isimanya abatata wa simanyi tata wa Abu kitegeeza taata oba akulira. Kati Bakari kika nga bwandika nti kale oba pusi oba Bakari kitegeeza oba Bakara oba nti kisolo. Kati nga bwandika nti wano ab'eŋŋonge abaki ab'engabi ab'empologoma bwe kibanga kisolo ninga kika, it's a clan. So the Bakri was a clan. Kati Abubakari erinnya ly'ettuufu ye al-Sadiq. Abubakar al-Sadiq. Abubakari omusadukaayo. Sadiq means omusadukaayo. Era omusajja ojja kugugolinga omusajja balamuyita Salmon al-Farsi. Solomon omufalisaayo baali Bayudaaya. The origin is Sadukayo. Saduce. Mu Lwebbulaniya Sadiq era ye Sadiq. Kati kankuwe site bagiyita al-Sadikin y'Abayudaaya. Al-Sadikin y'Abayudaaya. Nze mwezigye ebintu ebyo. N'amannya gonna oyo Salmon ibn Farsi was called Shalum. Muganda wa Nehemiah ben Hushel
Nehemiya Ben Bushero eyawamba Yerusalemu mu mwaka 614 ne bamutta mu 17 oli munne n'akola ki be bawandika Quran. Quran teyalina mu Luwarabu, yali mu Aramaic. Uthman ono gwe bagamba nti yakuŋŋaanya Quran n'agiwandiika, ya translatinga Bible eno n'agiza mu Luwarabu n'agaana okutranslatinga Quran kubanga byali biwandiiko by'Abayudaaya. Ebitukuvu biwandiiko by'Abayudaaya ebitukuvu. Kakati abasajja abajja oluvannyuma lw'emyaka 10 be batondawo ddiini empya gye bayita y'Abasiraamu. Kale oli mulabi mulungi wadde lisitiro hope ndowooza tuddeyo ku mubiri n'omwoyo nesi n'emmeeme naye nga we mbasuubiza kakati ze ntandise okulaba wano kyengendo seitinga kubanga ye Musa yankakasizza ku Manda ali naffe akati mu maaso awo nja kuteeka wano mbeere wano Musa abeere wano tusooke tutegeera amazima gennyini. Tujja kuvaawo nga tunnyonnyoza fakiti kijja tuyamba nnyo tujja kuleeta clear view. So gwe munadde lisitiro hope beeraawo nga owomi nga kwata gula notebook gula pen ogenda kuyiga okitegeera ogenda kuyiga otegeera amazima ate n'amazima gakoleki n'amazima gafuule ow'eddembe. Tuyazigala kwetooloolamu tugenda koma tubale tukyali ku mubiri tukyali ku mmeeme ate tukyali ne ku mwoyo naye dakiika zaffe director Farm Business Uganda ngambye nti akadde kakoze ki katuliiridde empinga singa abadde eri aligera tugenda bateragendako buddu oba buddu waliyo ki bakole ku nsimbi naye kaffe katwetoolemu tetugenda buddu atugenda kwetoolamu katono kano tugenda kuba nga ate tukomawo.